bw'abadde aggalawo olusirika lw'abaami b'amasaza omumyuka ow'okubiri owa Katikkiro Oweekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa asabye abaami b'amasaza n'abantu ba Kabaka yonna gye bali okuboola omuntu yenna alengezza Namulondo kubanga bangi beefuula abaagala Obuganda ate nga be balabe ba bonnamba emu. Omuntu oba wa kibiina ki oba wa kibiina eki bw'ajja nga wa Kabaka ekitiibwa n'Obwakabaka mumwanirize ku mbuga naye oli nga tumumanyi ne banne bakulembera ng'asazeewo okola ebyaddiikuula temukolagana naye. Tubaboole ate si kubaboola kwokka tubabuulire eyo gye tuwangaalira tebakola si kituufu era tugambe n'abantu abalala tebakolagana nabo era bababo. Mwami Waggwa Nsibirwa nga sinnabaako kigambo kyonna kye njogera sooka weetegereza akatambi ako. Olabika totegedde kye ntegeeza. Ddamu neera okeetegereza omulundi gumu. Oyo Nnamunswa gw'olaba eyeebulunguluddwa enkuyege ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Ezo enkuyege z'olaba zimwebunguludde ye ffeffe nnyini Abaganda. Kitegeeza nti buvunaanyizibwa bwaffe ng'Abaganda okukuuma Kabaka waffe. Kabaka waffe tetusobola mmukuumisa mmundu na mmuli. Tetusobola mmukuumisa ki wabula tuyina mmukuumisa bigambo. Bwe kibanga ebigambo kyekyokulwanyisa kyokka kye twasigazaawo ng'Abaganda okukuuma Ssaabasajja Kabaka waffe kye kintu ekitono ennyo kye tuyinza okukola. Oba osanga waliwo abaalemerera okukuuma Ssaabasajja Kabaka waffe nga bayina emmundu nga bayina buli kimu, naffe ab'amaloboozi era tulemererwe. Naffe ab'amaloboozi era tulemererwe. Ddamu weetegereze ka vidiyo yako omulundi gumu. Nnamunswa Abaganda. Kakati Omuganda bw'ajjanga n'agamba nti Ssaabasajja Kabaka jjanjabwe abeera takuvodde, abeera takukkakkanyiza, abeera akola mulimu gwe nga nkuyege ku Nnamunswa oba mmwe Ssaabasajja Kabaka. Amannya ge ebitiibwa bye mwabisigaza mu bigambo naye nga temusobola biteeka mu nkola, nga n'abo abalina okubiteeka mu nkola bwe babiteeka mu nkola olwo bafuuka abalabe ba Buganda. Tukimanyi muyina obusungu bungi nnyo gye tuli kuba Ssaabasajja Kabaka olaba atuuka okugenya nga musirise temugamba Baganda ate nga temumutwala kujjanjabwa. Oba osanga mwekigendererwa kyammwe kyali kyakufaakwe nga bwe yakomyewo nga mulamu nga bwe busungu bwe mutuyinako kubanga essaawa eno omukulembeze alimu ku nsa, omukulembeze alimu ku magezi. Buli lwatunuulira Ssaabasajja Kabaka ng'amwenya ayina okusanyukira ekikolwa ky'Abaganda kye bakoze ekyokubateeka ku puleesha okujjanjaba Ssaabasajja Kabaka. Kaakati nno kino kyeraga lwatu oba osanga Ssaabasajja Kabaka mwe mwali mwagala afiire ewa Kasujja. Kyovola mwali mwamukeereyo gendayo, mwali temumwagaliza kuwona. Oba osanga omulabe wa Buganda yali ayisemu mmwe n'abawa amajjolobera kubanga mwagala nnyo ebitiibwa n'ebyenfuna okusaanyawo Buganda ng'agitemako omutwe gwayo. Ffenna Abaganda ng'enkuyege tutandika osaasaana, twakuumye bubi, twakuumye bubi, bannange twakuumye bubi. Mwe kambabuulire obwo obusungu bwe mutulinako ng'Abaganda tebukosa Buganda kusinga Ssaabasajja Kabaka ng'avuddewo. Nkiddamu, obwo obusungu bwe mutulinako ng'Abaganda ffe ba whistleblowers tebukosa Buganda kusinga Ssaabasajja Kabaka ng'avuddewo. Kikyentegeeza katugumire ow'ensalika naye nga tujjanjabye mangu mangu owa kansa kubanga ensalika batono beetutte mu ntaana. Kakati nammwe obusungu bwammwe bwe mutulinako siwulirangako afudde busungu batono oyo mpozi ng'ayina birwadde bye. Siwulirangako afudde busungu. Kakati olunaku olwaleero mmwe kale mubeere n'obusungu nga Ssaabasajja Kabaka awonye obulwadde kubanga ate mmwe ekirwadde ekyo kye mulina tekitta, kikaddiya bukaddiya, kikonzimbya bukonzimbya, kireeta buleesi mutima mubi. Naye ekirwadde kya Ssaabasajja Kabaka kye yalina kyali kyetaaga obujjanjabi with immediate effect. Okoze statement n'ogamba nti omuntu yenna awa Obwakabaka ekitiibwa oba wa kibiina ki oba wa kibiina ki mumujja kutambula naye. In that obadde ng'eyeekubira disikireyima
nti mugenda kukolagana ne Museveni oba mugenda kukolagana n'aba NRM paka kuwulira bubi temugenda kukolagana n'aba opposition abatyoboola obwakabaka bwa Buganda naye ng'ate aboogezi abasinga mwali ku opposition ate ng'era Baganda wali osuubira ba NRM kujja kubanja kabaka abatali Baganda bibakwatirako wa obwakabaka kyeki ekyo kyekibuuzo ekisookerwako obwakabaka kyeki nga tonnagamba nti mugenda kutambula n'omuntu yenna atayisa mu bwakabaka lugaayo awo obwakabaka ekitiibwa obwakabaka kyeki tuula tusome obwakabaka yenze z'ensalo eza Buganda mmwe muli bakulembeze ab'ebyo byemmenye lwaki ngambye nti obwakabaka yenze z'ensalo eza Buganda gwe sooka weebuuze ono gw'ogamba abuwa ekitiibwa awa abaana ba Buganda ekitiibwa n'obulamu bwabwe oli ava okutemako omwana wa Buganda omutwe najja n'akiika embuga ne mumwaniriza nnyo ebyenfuna by'abamalamu kye muva mwayaniriza famire y'Obote oli amala okusenda ebijje by'abaana ba Buganda eŋŋumba gumba n'azireka kungulu omwana n'atunula ku bwereere bwa nnyina kubanga omufutu muziika bwereere bwe bakuyita nti amalaalo ga nnyoko bagasenzeewo babeera bakulabisizza obwereere bwa nnyoko oli n'amala okusendawo amalaalo g'abaana ba Buganda n'ajja Mmengo mbu n'aleeta amakula n'awakatikkira obukadde bina era n'asanyuka nnyo n'atuuka n'okuwoggana nti abeeruweero temukyalina kye mubanja gavumenti abaana ba Buganda ne basibwa mu makomera nga babagaanidde n'abamu ne batuuka okuntuma nzije ŋŋambe ku mmwe abataka mugende mubeeyimirire mu kkooti wabula eyabasibye ne mujja ne mudayininga naye kubanga abawaddeyo kyabaleetedde awo obwakabaka ekitiibwa era mwetegefu n'okutambula n'obwakabaka Abaganda olumba oluli basaanyawo bitiibwa ebitiibwa si bibi singa bibanga bijjudde omuganda muggulira oluggi kyova olaba bawo ba vice president obutaliiko buyinza nga babaweereddeko amagye sekandi n'atambula ng'azunga mbu ye vice president bamuggulira oluggi ne mumaka geerungujja n'ag'e Masaka bamuterawo abasirikale olw'Abaganda ne muwuguka bano abasajja bakabaka ekitiibwa bannaye batuwa ebitiibwa mayiga ne bamujja mu kiri kiginasi kye yajjiramu Museveni n'amukwanga mpenkoni n'amuweerako n'amagye amanyi bannaye bano bawa obwakabaka ekitiibwa olaba baddewo ekitiibwa Katikkiro mmwe obwakabaka mubutamingira kubaggulira nzigi mu abantu ab'olubatu abatono obwakabaka mubupimirawo Mmengo eyo Mmengo yaliko barakisi y'amagye ennyongero kibajjukiza ate sigenda kukoowa kukibalangira eyo Mmengo yaliko barakisi y'amagye Obuganda bwavaawo Abaganda baaliwo okuva mu 69 okuva mu mwaka gwa 1996 paka mu mwaka gwa 1993 nga Museveni abaddiza obwakabaka obutaliiko mutwe mumulooza balongo tetwayalulanga abaana ab'obuwala kasuze kati abasajja bammwe tebamutuleeteranga basadde baffe ennyimbe temwazaabyanga bano batujejembukanirako batya nti obwakabaka buli awo Mmengo era nga balowooza nti obwakabaka bukomaawo Mmengo obwakabaka bugazi nnyo nkiddamu obwakabaka bugazi nnyo n'okusinga Mmengo kyova olaba Museveni bwe yali ajja yasooka kuzzaawo Mmengo n'abalobeseza ku Mmengo eno n'alumba Abaganda bonna n'abasenda ku ttaka n'abatatta ba Dr. Andrew Takome Kayiira abasigalamu embavu n'abatwala e Luzira mwene abatwala annaye bateddiza obwakabaka ffe bwakabaka businga amanyi eno ali mu kusenda ttaka ly'Abaganda alimalawo eno ali mu kutta Baganda abamalawo eno ali mu kusiba Baganda abamalawo atandise okujjaawo Mmengo kubanga yamanya nti mmwe mwagala nnyo ebitiibwa Museveni omuzza obuzzi n'amanya omutima gw'obwakabaka guli ludda wa mmwe abawamba nti muli Baganda abazaaliddwa mu Buganda abawangaalidde mu Buganda abasomedde mu Buganda era abaweerereza mu Buganda wallahi nga temumanyi mutima gwa bwakabaka we guli ye Museveni n'amanya we guli nti guli mu Baganda guli mu nsalo za Buganda n'atandika okuzifunza n'atandika okusanyawo Abaganda n'atandika okuwamba Abaganda n'atandika okusiba Abaganda mweno muli kamfate bate mama be baggulira enzigi
ate maama be bawaayo obukadde ebina ne baboocayo mugende mujejembukanira abeeruweero nti mwalwanawa ate maama mwabayoyo okumala amasiro agataggwa n'ogenda nogenda ne pulezidenti yampadde obukadde 5 ngende mmaliriza amasiro munnange oyo munaamugambako yawadde obwakabaka ekitiibwa oba ttabaana ba Buganda te gasiya buloolo oba asende ebijja by'Abaganda asende situwagala kumanya oba awamba abaana ba Buganda n'ababuzaawo oba alemaza abaana ba Buganda temwagala kumanya naye muli wammanta omuganda omutuufu mu generation ya myaka 2 agajja wallahi nga temusoba musangawo ng'abandi bali mu jjeera abandi baliko obulemu abandi bali mu ntaana nga n'abo baliko obulemu tebakyalina wakubeera kubanga nga tebannabatuusaako obulemu basooka kubatwalira ttaka lyabwe nga muli awo naye mbabuulira basajja mmwe abalowooza nti Museveni abaagala okusinga bwe tubaagala abalowooza nti Museveni ayagala Obuganda okusinga bwe tubwagala ffe tuli kabooli mmwe muli mannyo linnyo akawuka bwe katandika okulya kaboole alowooza nti ali seefu yagenda kusigala ali mulamu kumbe kawuka bw'amaliriza kaboole adda ku mannyo mbabuulira basajja mmwe abawangaaliraawo emmengo essaawa yonna kaboola ggwawo badde ku mannyo wange muli beetegefu okutambula n'ew'ekibiina kyonna asironga azaawo obwakabaka ekitiibwa mu kye bategeeza okubawa ekitiibwa kwe kubookyayo kwe kubongera amagye kwe kuba nga tebafuddeyo baana ba Buganda bameka bali mu nkomyo embuzi ekogga nga tebafuddeyo abaana ba Buganda bameka abawambibwa ababuzibwawo nga tebafuddeyo nti oba Buganda ejjiwa ne ku maapu abajjegga olina jja n'ajejjembukana mbu naye tumuyita ow'ekitiibwa mu nsonyiwa okunyiiga naye nga agamba nti bawa obwakabaka ekitiibwa nga ne Buganda ku maapu ya Uganda teriiko abajjegga bannange situwagala tutandike kubasomesa mwe muyina okubeera abasomesa baffe Buganda nga Museveni tannajja ku maapu ya Uganda it was a kingdom mu bufunze twali nsi eyeetongodde ebitundu ebirala byonna byalinga region nga Buganda it is a kingdom ku maapu ya Uganda ne tujja Buganda nefuuka region essaawa eno ku maapu ya Uganda tuliko nga Central Uganda bakyali awo bagadadde batudde mbu Museveni awo obwakabaka ekitiibwa muntu kyagala osanyawo obwakabaka okusinga oyo okuggyako omuli ogubali omanyi bano bw'obatemera emitwe gy'endiga bw'obateerawo piraawo ne batuuka okuva nayo ng'obateereddeyo ky'obateereddeyo mu nsawo ono ye waffe omusajja gwe bagamba nti awo obwakabaka ekitiibwa ne ku maapu ya Uganda yabuggyako ne Dr. Paul Milton Obote kyataakola oyo gwe batenda obubi yes kituufu mubi eri Obuganda naye ate naye awo teyatuukawo kubanga ye Obote yabalumbisa busungu ono abalumbisizza magezi kyova olaba era ffe abalinamu amagezi twamubuuka ebisassalala bye bikyatambula naye ate sijja kugamba nti ebisassalala bye bikyatambula naye bategeevu amazima bagamanyi naye beewugulaza babawa ssente amaaso gaabwe ne bagatunuza nga gandali ebigenda mu maaso e Buganda ne bitabakwatako mu bufunze temuli bisassalala muli babina okusinga ku bisassalala kubanga ebisassalala biba tebitegeera naye ate ono akweka okutegeera kwe n'asalawo afuuka ekisassalala mumunoonyeza erinnya mu muntuumire muli mumpeere wagambye batuboole yonna gye batusanga tebakoma ku kyakutuboola ne batulage nti ne kye tukola kibi banakitugambirawo oba banakitulagirawo nti kye tukola kibi abatuboola already obaganye okuddamu okwogera naffe lwakuba ffe ensi yatuboolaboola dda mwe waggwa mulabika mwakulira mu bikomera baana b'abagagga waggwa ffe ensi yatuboolaboola dda ne bw'otulaba okubanga twakaluba ekituuka ku gwe twagala nga Ssaabasajja Kabaka n'obulamu bwo tubulinnyamu tetukyayina nnyo kyakufiirwa kubanga ensi yatufiirizafiiriza dda ensi yatuboolaboola dda ensi yatufiirizafiiriza dda tewakyali kuboola kwonna koyinza kutuleetako ne kutukosa nnyo twaboolebwaboolebwa dda naye abulwa emikwano tabulwa na ŋŋanda mulibeera stiiru mumaze bya mu bulago oyogedde ku ky'okutuboola abantu abafaanana nga ffe twetaaga kuboolebwa kuffe tulageeko afaanana kitaawo kati tuyingiddeko munda
kuffe tulageeko afaanana kitaawe ono gwenjogerako ye mutabani wa Martin Luther Nsibirwa eyakuba Abaganda amasasi kuffe tulageeko afaanana kitaawe era kitaawe yaboolebwa yattibwa kitaawe yaboolebwa Abaganda bakirabanga agwanidde okuboolebwa ne bamujja mu society tulageeko kuffe afaanana kitaawe nfaanana kitaawe abannupu bafaanana kitaawe kwaba oyagala okiteekako Abaganda tufaanana kitaawo Martin Luther Nsibirwa eyali tagwana kubeera mu Buganda n'obukulembeze bwabwo Abaganda bakirabanga n'okumujja obujja ku bwakatikkiro tekimala ne mu bulamu balina okumujjamu kakati neewuunya gwe nsowola okola otya Emmengo nga kitaawe yattibwa na buttibwa oli nsowole mu Buganda okola otya Emmengo n'otakola kukola Emmengo n'obeera mu kifo ky'owookusatu omumyuka wa Katikkiro owookubiri mu kifo ekyokusatu n'olagiramu abalina okuboolebwa gwalina kitaawe yaboolebwa genda otunule ku malaalo ge musika omuzima omubuuze taata wattibwa otya yaboolebwa ababoolebwa mu Buganda tubakola tutyo ate kati naawe tukulaba otuse ku mbeera ey'okuboolebwa akuba ffe tulinamu ku mpisa n'obukkakkamu ate nga bye bituleetedde obuzibu tuli bagumiikiriza tutoletinga nonsense naye singa obadde ku mulembe gw'Abaganda abatta kitaawo oba Abaganda abatta kitaawo nga batuuka eno gye tuli singa onaatera okuliraana kitaawo wonna we wamuganzika nkiddamu singa onaatera okuliraana kitaawo wonna we wamuganzika kubanga era kitaawo eyali tasaanidde kubeera mu Baganda baamuboola ne bamuwa tiketi etaliiko madda masasi bamulengeza ekitaawo ku lutiketi nabye kitaawo kati nkunyumiza kitaawo yeyagala okukolagana n'Abazungu basibage Buganda mu mukago gwa East Africa Uganda Kenya Tanganyika Ssekabaka Muteesa kati nkusomesa omanye by'oyogera ntobitegeera Ssekabaka Muteesa n'abagamba nti nze ndi nsi temunsibaga actually ne Uganda yali aganya jegattako yali nsi kitaawo n'ayagala okukola olukujjukujju okulya ssente z'Abazungu era by'ebiseera mwe baawaŋŋangusirisa Muteesa bamutwala e Bungereza akulungululeyo ebbanga lyeyakulungululawo kitaawo yali atunze Obuganda babusibagire mu mukago gwa East Africa Tanganyika Kenya Uganda ne Buganda kitaawo kyekyamukubya amasasi omwana n'amutwala yamukeererako ennamirembe actually yamusangayo ng'amwetegekedde mbu yali musomi oba lwaki abamala okubba be bagenda okusoma ne bamulengeza ekidde ekibadde ekifuluma eddoboozi ery'omwanguka lituuka eri yonna namirembe lubaga wawawa bannayina ekasubi wa lituuka n'aloba ne basuna oyo kitaawo Martin Luther Nsibirwa Abaganda baamuboola ne bamusaanyaawo kati kitaawo yafiira mu mivuyo egy'obutaagala Buganda kwetongola olunaku olwaleero omwana we azze n'agamba nti abaasangula Buganda ku maapu ya Uganda ate be baagala Buganda era be baagaliza Buganda bannange gufiira kwatazadde mwana omuntu omubi yeetaaga kutta na baana be nkiddamu gufiira kwatazadde mwana omuntu omubi yeetaaga kutta na baana be omuntu yenna ali mu kkuba emmese okubiramu n'ento ate onaayawulirawo yalidde olw'embabikano kato obaaba tekaalidde lugoye lwankyaka wali maama waako yeyawulidde toyinza kukuba musota baaba kaonde kabojja akyali kato nawe kanonya mukube guli omunene ko mukaleke kagende omuntu omubi yeetaaga kuttana luli olwe lwonna Abaganda omwatukola bubi n'ennyumba ya Nsibirwa mwali giteekedde omuliro n'abaamu kubanga wuuno akolera ddala kitaawe ekyamuttisa muli beetegefu okutambula n'abawo Buganda ekitiibwa wadde nga babibiina biraffe twabasabako okutambula naffe ye nga bwe mwali mutambudde ddi naffe manyi baddaawo ne bajejjembukana mbu be balina ekisumuluzo ky'obuyinza 2021 twali tubakoze ekirwaki temwakituwa ne tugenda mwagala kubeerawo babagulumize nga bukatonda
oli n'atuula ng'ayagala batukwata Ssaabasajja Kabaka naye bwe tuba tumukwata kubanga Kabaka w'ebweru n'empi tubakuba bakatikkiro baakubwanga bakatikkiro battibwanga ate si bino byenjogera sina byafaayo oyo kyenjogera yennyini akimanyi nti mu nnyumba yaabwe waliwo ekijja eky'omuntu eyattibwa Abaganda nga bamubodde sebo kati yali bukuduumira batuboole ffe tumanyi enkola yaabo betubodde naye kyekyo kye mbagambye omuntu omubi yeetaaga kuttibwa n'abaana be omuntu omubi yeetaaga kufa na lulyo lwe essaawa eno botta Museveni golowooza kisalako muhoozi obutemu yonna gy'aba agenzi kuba baba badduse ne ssente okuggyako nga naye omuttidde waabwe kikizibu nakyo kibeera eyo bwe kifuna omukisa ogudduka kibeera eyo gwe woofuna omukisa otta muhoozi Museveni yekka oba n'omwana we omuttiramu omuntu omubi yeetaaga kusaanawo na lulyo lwe oba ojja kwesanga nga nsibirwa bino byali mu kukola oyo waggwa ali mu kuwoolera Buganda obwasaanyaawo kitaawe Martin Luther nsibirwa abaana batereka obusungu musembesa abaana mu mpya zammwe naye ng'abaana abo bakitaabwe babagamba nti oyo yankomye mu katale k'emibuulo genda osembere ng'omupaka sonsaanyizeewo olujja olwo Abaganda mwesembereza nnyo bano baddamegi mwabajjawo okubateeka emmengo abantu nga bano mwabajjawo okubaleeta emmengo baweereza olwedde babalinako obusungu n'enkovu etagenda kuggwawo kubanga agannanamye wali lwatunula ku kijja Obuganda ebinga Museveni amuyita come to daddy ng'amuwanikidde obusente lwaki taaboola obutane bw'atyo yenze yeekolera itongo muddanga mutuboole nkozze kumboola sikyalya mmere lwa kumboola ndwadde kumboola ndabye n'okuboolebwa o baaba